Oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'eraga enteekateeka y'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 mweyagalira n'emisolo emipya gy'ereeta bannakyewa wansi w'omukago gu Civil Society Budget Advocacy Group abalondoolwa ku bikwatagana n'entematema y'ensimbi mu mbalirira bavuddeyo n'okusaba okw'enjawulo eri gavumenti. Ne gavumenti yogera ku kintu kya formalization kati omuntu omujja otya mu informality nga tumanyi kikimu so essimu kaziyingire ku bbeeyi ensaamusaamu ne gavumenti etegeere bannayuganda bafuna ssente mmeka basobole okuteekawo omusolo omutuufu. Tusaba gavumenti kale kesooke kendeeze n'eri tujja kutuuka mpolampola nga bwe yali ku 1% neva nerigenda ku 0.5 kati bwedda wano ku 0.25 guba gukendeddeko. Julius Mukonda akulira CSBAG ne John Walugembe akulira bannanyini bu bizinesi obutonotono mu ggwanga basabye gavumenti erowooze ku by'okusala ku musolo ku nkola ey'okutambuza awamu n'okutereka ensimbi ku masimu kisobozesa abantu okusigala nga bagyettanira baleme kudda ku zi bbanka basigale ku mobile money bagamba nti ekwatiridde bannayuganda bangi abagikolako. Ebiseera bino muwulidde omuntu wange omuwagenda kumusindika ssente ku MTN ku mobile akugamba teekako n'ezijjako. So tugamba nti kino kikozesa abantu okukozesa eno digital platform. Mu kintu ky'emisolo tulina kye tuyita equity obwenkanya nti abantu baba bakola ekintu kyekimu basasule kyekimu bagyeko omusolo gw'egumu. Naye kati obuzibu bwe tulina nti omuntu nsobola okujja ssente mu banka yange nga nkozesa ATM oba nsobola okukola bank agent oba nsobola okukozesa mobile money. Naye bwe nkozesa ATM ne bank agent gavumenti tenzijjako omusolo gwonna. Naye ate bwe nkozesa mobile money enzijjako 0.5%. Jennifer Tumwebaze atwala aba mobile money mu ggwanga agamba nti bakozesa mobile money bakendedde olw'omusolo omungi mu kuggyako ensimbi so ng'era baagala omusolo ogw'amasimu ga seereza oba smartphones nagwo gukendeezebwe. Owa customer care yangamba bulungi bw'oba okozesa amapeesa bizinesi ekulemi. Kati ne neebuuza ku buno obucommission bwe tufuna obutono era okufuna essente ezigula smartphone ennungi olina okufuna $35,000 wana ofune essimu enakukolera obulungi. Commission wakuwa $40,000 kati omwezi olina ogufiisa oguleyo ki oguleyo smartphone egenda okukolera byokola ki byoyagala. Gavumenti etukendereze ku misolo gya smartphone ne maama wange mu kyalo atunda ettooke lya $1,000 buli lunaku asobole okwegulira ki smartphone. Gavumenti bwe yali eyanjulira Paalamenti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yalaga ng'eno eri ku buse 84 n'obuwumbi 209 ng'era esuubira okuŋŋaanyaamu omusolo obuse 43 n'obuwumbi 320 ng'era wano gavumenti yayanjula n'omusolo gw'ogenda okwongeza ku bintu omuli amafuta, sukaali, butto, langi n'ebirala. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crockett TV amalindirire.